Olukungaana lw'abakozi ba ssente olwa Money Makers Conference luyingidde olunaku olwokubiri ng'omwogezi omukulu abadde Shakaran Valensen owa kampuni ekola entebe eya Malaysia Furniture. Mu kwogerako eri abantu ababadde mu lukungaana abakubiriza okuterekanga ku bitundu by'omusaala gwabwe okwebuuzanga nga tebannatandika kukola okusubulanga ebyamaguzi ebiri katale oba sizoni n'okwewala okusaasaanya. Whatever I invest, I am so cautious. I would study it, I would understand, I will talk to people. There's nothing new under the sun. So whatever investment I'm going to do, I will talk to different people in that sector and say, where can I put my money? Can I put my money in A, in B, in C, in D, until I'm convinced. And then as believers, with prayer and supplication, we bring it and we invest it in the sight of God. It comes basically from, the book of Genesis chapter 41, when Pharaoh had a dream and then Joseph interpreted the dream and said, no, if we can keep 1/5 of the 7-year harvest, that 1/5, which is 20%, fed the entire known world during the famine time. So it must cost you. Abantu bayise mu bungi olunaku olwaleero nga bano bavudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Bano era bakubiriziddwa okuwanga abaguzi ebitiibwa kuba bakama baabwe ssaako n'okugoberera obulombolombo bw'ebyobusuubuzi. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.